Olunaku lw'eggulo Uganda yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'omwana omuwala. Kyokka olwatuukidde ng'abaana bangi ab'obuwala bakyalina okusoomoozebwa olw'obutaba na bikozesebwa mu biseera nga batuuse mu nsonga z'ekikyala ekiviiriddeko abasinga okulemererwa okusoma, so ng'abalala bawalirizibwa okukozesa ebintu eby'obulabe eri obulamu bwabwe omuli ebipapula, engoye enkadde kw'ossa ebirala. Kino kivudde ku mbeera y'ebyenfuna okugootaana ekiviirako abazadde okulemererwa okulabirira abaana baabwe nga babafunira ebyo bye balina okukozesa. Ogenda kutuuka nga toyina I think pad nga tozirina naye nga te mukwano gwazirina. Ng'ogenda kuwulira ng'oli depressed, ewamwe temulina ssente, olaba tojjaamu mu baana, osobola okufuna n'omuntu outside school akulimbelimbe n'omutwalo. Waliwo n'abakukkulumidde gavumenti olw'obutatuukiriza kisuubizo kyayo eky'okutuusa pads ku bayizi abawala ku bwereere. Mu mwaka gwa 2011 omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'asuubiza okuteekawo enkola ey'okuwa abaana abawala ebikozesebwa nga batuuse mu nsonga zaabwe ez'ekikyalo. Naye kyannaku nnyo nti n'okutuusa olwaleero ensonga eyo terondoolwanga era ebikozesebwa ebyo tebifunibwanga. Kaakano bannakyewanga Mivule Foundation baliko pads ze bagabidde abayizi b'essomero erimu ekazo okubayambako nga batuuse mu nnaku zaabwe. Abaana abawala ebitundu 26 ku 100 be bawanduka mu ssomero oluvannyuma lw'okubeera nga tebasobola kwetuusaako bikozesebwa nga batuuse mu nsonga zaabwe ez'okukikyala. Ate ng'ebitundu 64 abo bo basoma boosaayosa. Bano era boogeddeko n'abayizi ab'obuwala okubalaga obukulu bw'okwekuumira mu ssomero. We all have struggles. Oyinza okubeera nga struggling with mathematics. I'm here struggling with something you cannot even imagine. I'm struggling with time management. So don't be like, oh, I have a lot of problems. I think I just don't deserve to be in school, please. Era basabye gavumenti okuggyawo omusolo ku bintu ebikozesebwa mu nsonga z'ekikyala. Ekyo nno kisobozese abaana abawala okubeera nga basobola okwakisesinga ebikozesebwa bino ku bbeeyi eya wansi. Tusobole okukendeeza ku muwendo gw'abaana abawanduka mu masomero. Mu ngeri y'emu ab'ekitongole ki She Unit badduukiridde amaka agalabirira abaana abaliko obulemu aga Namutamba mu disitulikiti y'e Mityana n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Mubaddemu akawunga, omuceere kw'ossa n'ebirala. We might not finish them all, but at least we touch a life. When we touch someone, we feel that the memory is built and they cannot forget it. Abazadde abalina abaana abaliko obulemu ku bwongo batottodde okusoomoozebwa kwe bayitamu okulabirira abaana bano. Mbeera gy'ayitamu ey'okuba nga takola mirimu enyigiriza nnyo kubanga omwami tetukyakwatagana bulungi nnyo kiri awo. Oluusi nze muteekamu akasente ne muleeta wano ne bamukolako transporti okumuliisa kubanga muzibu nnyo ate alwala nnyo. Education is really high. If you look at the cost just of a surgery per child, you need more. Actually, averagely, each child requires like 5 million. We do our surgeries from COSO. So our mothers, because they come from mostly they come from financially challenged families, they can't afford the cost of medication. N'embeera y'abasajja okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe bagamba nti nako kusoomoozebwa kwa maanyi. Tusoomozebwa nnyo ng'efe abalala abasajja baatulekawo nga bagamba tebazaalangako abaana bwe bati. Gavumenti mutuyambe. Abasawo bakuutidde abakyala okwettanira amalwaliro amangu ddala nga bakizudde nti bandibanga bafunye olubuto. Cerebral palsy, club foot n'obulwadde obwa delayed developmental milestones busobola okuleetebwa obuzibu nga maama oba teyanywa ddagala bulungi mu biseera bye byali olubuto, oba nga yafunamuuko obulwadde ne bumuyisa bubi ng'ali lubuto, oba mu kuzaala omwana nga yakaluubizibwamu.